nga ekichweka kiitu. Abasuubuzi b'ennooni mu disitulikiti Kitagenda balaze okutya oluvannyuma n'ebyabufuzi ogenda mu maaso n'okuvumirira enkola eya poliisi ey'oku nnyanja giyite Fisheries Protection Unit nga balina ebigendererwa naddala wano ku nnyanja ya Lake George. Bino bibaddewo musomo gubadde guteekeddwa wano ku bizinga era nga gubadde gugendeddwamu okuteekawo envuba ennungi ssaako n'okulabirira ebyennyanja ebiba mu nnyanja n'okutunulira agamu ku mateeka agakolebwa omwaka 2023. Parliament, tennis parliament, eri parliament yaita yagiteesaako, parliament eriko nayo negiteesaako negisaawo. Mu nteekateeka eno ab'ekitongole ekya Fisheries Protection Unit basobodde okusinkana abasuubuzi b'ennuuni era ng'omukolo gubadde wano ku bizinga ebya Nyaka, Kayanja, ssaako ne Mohoro. Okubeera n'eriiso kimu, eriiso likola ki? Liraba. Mu nsisinkano eno ate abasuubuzi b'ennuuni balaze obutali bumativu olw'abannabyabufuzi abagenzi mu maaso n'okujerega ejje ery'oku nnyanja nga bagamba nti balina ebigendererwa ng'ebyabwe. Kwata omuntu harigayo nka MP orayagamba ati omuntu wanje ogwe mulekule. Hati jenso hambi nemara mu FPU amani usanga mbere nyingi zazo mu politics. Omuzeire Hamwaro akozire ebikwekweto Hamwaro yakora ekyakubasa enyanza ugarukamu. Fishermen with the local leaders from the area. The main concern from the leaders or from the fishermen, they are requesting for a regional meeting which includes the local leaders, the district leaders, the area MPs, the area RDCs. Bano wabula beebanziza nnyo omukulembeze eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ogenda maaso n'alonda Lieutenant Colonel Maset okulaba ng'ate bakendeeza emize emibi egy'okuvuba. Maaso wangu gwari kwenda ninsima President Museveni kuteeraho abasirikare aba bakaturinda nitusoha tusomesa abaana tukora emirimo yiitu shaba kwongera amaani kwongera amahe ahabwokuba emikorere y'amaheberere birungi konka ntwenda man power ahabw'emirimo y'enyanja kandi ntwetagamu n'okutwongera eryato erikwasa kukora emirimo egyo. Abavubi wabula balaze obutali bumativu ku bintu ebimu ebigenze maaso n'okukolebwa ejje ery'oku nnyanja nga wano Major Frank Kanzira wasinzidde n'abakakasa nga bagenda okuba nga balongoosa embeera eno. Men or the local leaders request more manpower to add more soldiers on the lake so that they do operations or enforcement operations effectively. Also, I will share it with Afande Commanding Officer, FPO, Lieutenant Colonel Master Kahirwa, and very soon we shall give the feedback. Joseph Cherop owa Fisheries Protection Unit nga yakulira okunoonyereza avudde n'akakasa nga bagenda okulaba ng'ate bakendeeza ddala emize emibi egikwatagana kuvuba. Twala buli kimu ekiri awo naye passive fishing kwatako bwokute then bulala busigale bukole ki nga ndene enkya bw'okomaho ojja kukwatako bwokute bulala nga bukola ki busigala. So passive fishing naye abantu baagala kutunga buno butimba bugende wansi atwale buli kimu ekiri awo eyo active fishing tekola ki tekkirizibwa. Byatumusime Gerard ku Russell TV Omunyo.